Ku Lwokusatu lwa wiiki eno abantu 16 be balusuddemu akaba ettaka bwe lyayimbulukuse mu disitulikiti y'e Kasese. Kyokka era wakyaliwo okutya nti eriyo abantu abalala abakyawagamidde mu ttosi era nga kaweefube w'okubazuula akyagenda mu maaso. Enjega eno yagwiriddewo nga waakayita ebbanga ttono ng'abantu abalala 24 bajje bafe oluvannyuma lw'amataba n'okuyiguluka kw'ettaka mu bitundu bya Elgon. Okusinziira ku bakugu ab'enjawulo, embeera eno evudde ku kusaanyaawo obutonde bw'ensi okuzze kugenda mu maaso. Kati Sipiika wa palamenti Anita Among yayanjudde entekateeka y'okuwa ababaka akadde okuddayo mu bitundu gye bakiikirira basimbeyo emiti ng'omu ku kaweefube w'okutaasa obutonde. We have existing laws, but we need to act beyond the laws that are available and see what can we do as leaders of this country, how can we impact in the country on whatever is happening. Bamu ku babaka ba palamenti bitwogeddeko nabo baanirizza enteekateeka eno. So kijja tugasa nnyo kuba mulaba ennaku zino enkuba bw'ejja ejjira mu full swing ate neetuleka ng'etukosezza olumu bw'eba tetonya emala ekiseera kiwanvu nga tekola ki nga tetonya ekyo kyetaagisiza ddala. Because we got a very important environment from our grandparents. But as parents, as people who are living, as leaders, what are we leaving for our children and for our great-grandchildren to come? So it's a time for us to act. I think it's so timely. Actually, we needed to have done it even yesterday. Kyokka ababaka bagamba nti ekyokusimba emiti tekimala era nga gavumenti erina okubaako ebintu byekola okulaba nti obutonde bw'ensi butaasibwa n'engeri y'okutaasa obulamu bw'abantu singa waba waguddewo ebibamba. Mu bimu bye baagala gavumenti ekole bwe muli okulaba nti omuwendo gw'abantu tegweyongera. Okwongerako okusengula abantu butabeera mu bitundu ebyo ebisobola okwononeka ng'enkuba etoneka kati nga slopes za Mountain Elgon olabira ddala ng'abantu abaze bakosebwa bbanga ddene. Kino gavumenti erina okifaako mu bwangu ddala. Ekitokera kwe kulaba nti population yaffe ebeera ng'eba checked kubanga abantu tuzaalibwa buli lunaku naye ate ng'ettaka lyo teryeyongera. Kata tulina obuzibu. Kuno kw'ossa n'okulwanyisa ebikolwa ebyonoona obutonde bw'ensi. Even when we plant trees, if we do not look for some alternative sources of energy, it is also still going to be meaningless because there are people who are cutting trees for charcoal. Is there any way we can plant trees and have charcoal being raised from probably not only trees, like when they talk about briquettes? Bamu ku babaka bano era banenyezza gavumenti olw'okulemererwa okuteekateeka obulungi ebibuga n'ebifo ebirala bannayuganda mwe bawangaalira okulaba nti tebakosebwa bibambulira. Wesanga nti planning embi olaba kati nga embaala wali amataba okusinga ddala kyava mu planning inaso park ne bayandigenzeewo tebasooka kukola drainage nti amazzi go galagawo bwe gaba gazze enkuba bwejja ebeeragawo ate ng'ezo park ziteekebwamu ssente nnyingi nnyo gavumenti okuva mu agency zisinga obungi nga China ziteekamu nnyo ssente. Abatunuulira eby'obutonde mu ggwanga bagamba nti Uganda eyongedde okukosebwa enkyukakyuka y'obudde ekyongedde okusajjula ebibamba. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.